Kalama TV tukyengera bagamba nti temwesiga bantu Uganda na ssente zammwe. Temwesiga bantu Uganda na ssente zammwe. Ssente zammwe muve e Uganda ne mugenda mu nsi z'Abawarabu mukole. Bwe mugenda mu nsi z'Abawarabu okukola manya nti nga bwe zibadde zikulemye wano e Uganda nga bw'olabye abantu bwe babba bannaabwe naawe kiyinza okutuukako. Nga muno bannajja nakusharinga information oyo munna akusharingidde information mwagale nnyo kuba bangi abasirikira ebizibu ate buli bw'osirikira ekizibu kikutuula ku mutima naye bw'okyogera kikuvaako awe neebaliza bakadama bonna abasharinga information okubeera nga balabula bannaabwe mukola ekintu ky'amaanyi musharinga information ebizibu bijja bavaako ku mitima ojja kuwulira nga osharinze ekintu bano ne bakuwa ku magezi. Kadama olwaleero baawe yennyini gw'alinamu abaana yamubba ssente. Manyi njagala mbaleetere different kind of people ababba ssente nga gw'olugamba nze oli taata w'abaana oyo maama wange ono taata wange. Maama wo w'atuukira okulya akoze nze manyi mu nsi ngamba nti omuntu asembayo ayinza okukola ekintu ye maama wo era waakikkolera ddala oyo abeera n'omutima naye abasigadde bonna nze tolina gw'onnyumiza. Ffe abasajja oba bataata b'abantu ate ffe tetusaasirirako ddala. Maama wo bwe tubeera mu nsi yonna mubeera muntu akusaasira asookera ddala maama wo. Taata wo tomubalanga naye maama wo y'asooka. So bw'aba ye asobola okukwata ssente zo n'azirya then ku nsi buli muntu yenna asobola okukwata ssente zo n'azirya. Kadaama ono agenda banyumiza story yo nti taata w'abaana be baawe gwe yaliko waka nga bakolagana n'amusukuma e Buwarabu yamusukuma genda kola ssente azibbe. Mulimu abasajja abaleka abakazi bagende ebweru bakole ssente amale ozikola zonna azinyage. Kuba wakukkiririza ogenda ebweru nga tayina manya ate ne pulaani yaazo yo aba agiyina. Bagula ploti mugenda kuwulira ebyaddirira saagala mbiyitemu. Kadaama ono ye kennyini kayeyogerera ensonga nga bwe zaali naye muve mu kusukuma Uganda ssente ne mwesiga abantu nti bagenda kubeera nga bakola ebintu bye mwagala. Omuntu ajja kuvaayo nze ebyange biri clear nze baganda bange bankolera lumu bagenda ku disappointinga. Ekyo nkiddamu lumu bagenda ku disappointinga era lumu bajja kulya ssente zo bw'obeera nga towuliriza. Halo Nyawuli Kalama TV. Hello Kadama TV nkabusiza sifu jekoleko mukwano amanya ne deposit mufuna anetu ndi muna Uganda ndi fano mu katundu ake Saudi Arabia katuno ndi Riyadh. Mwami Kadama TV tukwebaza ku lw'empeerezaayo otuzibudde amaaso tukwebaza ddala. Nyongereza ku nsonga y'omwana omuwala nyina kuyaliridde ssente ze simanyi n'amugamba simanyi banka simanyi tukoze bitya ate nti nakugulidde ente ate nente n'agaana okugitunda. Njagala kwongereza ku kintu ekyo kyeŋŋamba afaana buli lunaku. Nze mwami Kadama TV wanzibula amaaso n'emmere nnema okulya nga ndi ku Kadama TV nina okumala kuwuliriza ensonga zo buli kooteekayo konna kangwa mu matu. Wanzibula amaaso nange nandifuddemu abo abagenda okuza e Uganda nga sirina wentuukira nga nez'okusasula ennyumba sizirina nga naye ng'embeera embijiridde nga naleka nfuna e Uganda nenzija okukola sobola okukyusa obulamu. Mwami Kadama TV nange kyantuukako ssente naziwa omwami kugula poloti. Nze nafuna n'omuntu yali atunda poloti. Mukwano gwange ye yamundakira nti wagamba oyagala kugula poloti wano waliwo omwami neiba wange emmotoka yakubye injini. Ayagala kutunda poloti ye kukola ki? Kukola injini ya motoka. Ne mugamba atunda ssente nti miliyoni 5. Ne mugamba nsaliraako. N'abakala agambe leeta miliyoni 4. Ne muwaako ekitundu. Ne mugamba asiziwaza nina ekitundu singa aba asobola. Papa tasobola afuna omulala. Omusajja yali ku injale owa motoka. N'agamba kale singa buziba sindika alambula poloti bw'anaagisiima mpe ssente ezo muweme emyezi 2 ampeereze balance. Ne nsindikayo omwami okulu wange gwe mmanyi nti ye taata w'akaana bwe naleka e Uganda. Nzija nkolerera abaana tuve mu muzigo. Omusajja we wange musomesa w'essomero wa pulayimale. Ne musindikayo n'alampula n'asiima n'amala okusiima n'ankubira ebifaananyi n'abimpeereza. Nimpeereza ssente. Zimu zaamuweeka okuva mu banka endala ne zimukibwa omuntu gwe nagamba mumpeereyo ssente 7,900 endala ne zimuteera mu banka ne tusasula poloti eyo. Bwe yamala okukola poloti eyo yamala
okukola endagaano yateeka mu mannya ge ne mugamba nti mumaze okukola endagaano mumaze okuwula nti nsindikira endagaano nsomemu ndabe nti nedda nnyabo nze nkuze sigga oguze osoma yaati yiyo endagaano yiyo siiyo koze wangisebo endagaano nagitereseza newa maama nagitutewa maama ewafu nemubuuza ewanyoko ka distance kanusu bitaano okuva we tusoma ku weekend gendayo ojja kujinkubira ekifaananyi njira yagaana nebitwala omwezi mulamba n'agaana ensonga ninzambusa nenziwula epoti nga LC nezimulema nenzambusa mu ofisi ya meeya nayingira mu nsonga zange ezo bannange famire kwe yamanya nti ensonga nzitadde mu ofisi ya meeya mwami Kadama TV bankyawa omwami n'atandika okukubiramu ne bbulooka mu poloti yange poloti yonna n'agisema n'agifuula ekirombe ng'akubiramu bbulooka n'akufita nulu ya bbulooka ya mitwalo 2 miramba n'agipanga okugyokya n'abaawo omuntu gwe yagamba mu poloti ngenda kugizimbamu bw'alikomawo nja kumuwaayo emitwalo 7 nze tammanyira tankooya ate bw'anaasanga nga nazimba agenda kusanga nazimba nga nateekamu n'omukazi omulala agenda kunkola ki bwe yakigamba n'akimpuusaako bwe yakimpuusaako nensigula buto nenzira ku LC nimbagamba ngenda kuzimba ne bagamba yiwa matiriyo nenjiwa matiriyo mu poloti nikamugamba poloti siiyo ye yali agenda kuzimba nga sikitegedde naye funa kitegeera nentandika okuzimba mu poloti naye mwami Kadama TV bbulooka zaafa yazokya zonna nezikutuka zonna nezikupeta n'olunamba nze namusaasira nimugulako ez'emitwalo 9 nimusaasira ningakamuguleko nimugulako ez'emitwalo 9 zasigala zonna zaddiba zakutuka ze namugulako nazitabulatabulamu endala naye nibagamba nti zaafa zonna nezendakuta nezikutukakutuka neziba nga zansala emitwalo 9 gyonna neginsala mwami Kadama TV famire yampalana nyina yampalana omusajja nampalana famire yonna nempalana natandika okuntumirako nangamba kansobye tugenda kukomerawo mu kiveera abali bulaaya funa basinga bakomeddeko mu kiveera sala puresha abakomeddeko mu kiveera oza babadde beetaaga kukomerawo mu kiveera mwami Kadama TV nkwebaza weekale kutubuulirira ayina abatwawulire atagalina aleke kubuulira otubuuliridde otugambye singa teyali gwe mwami Kadama TV nandibadde nzire Uganda nga sina yadde kyakulya nandize Uganda nga sina nakyennina nga famire yankyawa omusajja yankyawa dda yansindikira message nangamba oli kipapula tolina makulu tolina magezi owawalo yasaamirira nga nze osuubira nti ogenda kuva ebweru tuddingane ogenda kuva ebweru odde ewange nze tosobola kudda ewange nemugaka kati bwe mbasigenda kudda ewe bwaki byengula obitwala nayagala nfuula amadaala bannange kabeere muganda wo kabeere maama wo kabeere bbaawo mbeegayiridde bw'aba omusajja bw'anaaba akukyaye ng'otuuse e Uganda ng'okoze ssente zo ojja kufuna omusajja ategeera katonda ajja kuba kugyeko ku kipemepeme ky'omusajja n'akuba omusajja ategeera abasajja be twaleka e Uganda mwami Kadama TV baagala tufuuke amadaala batuwambukireko bambukidde ku baana bangi naye mwami Kadama TV nkwebaza kubanga nze wanzibula amaaso buli mwana ali ku kyeyo atega amatu awulire asobola okwesiga omuntu amwesige ate saagala babulize Kadama TV batuuka e Uganda batandike bakaabe nze maama mwesiga nnyo tewali muntu mutuukirivu tewali muntu atuukiridde ne Yesu yalina mukwano gwe yamulyamu olukwe tewali muntu atuukiridde Uganda teri omutima gwe gutuukiridde gwe gumanyi engeri gy'okufulamu ssente wano naye nkwebaza nkwagalira ddala weebale kutubuulirira weebale kutubeererawo weebale kutubeererawo amazima ga Katonda muggulu nabagamba nti be ba pulezidenti ba Nkuba Kyeyo nze nandibadde nga gwe mpa makisi gwa pulezidenti ya Nkuba Kyeyo gwe pulezidenti wa Nkuba Kyeyo waffe nze gwendaba abeeyita abeetuma nze pulezidenti wa Nkuba Kyeyo nedda gwe pulezidenti wa Nkuba Kyeyo nze bwe nkuyita ku mutima gwange bwe nkwata essimu yange ngamba sooka oleke nsooke ngende ndabe pulezidenti wa Nkuba Kyeyo wano nga ndi ku Kadama TV tweyanziza